GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم، والحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. abatuliriza era abatulaba ku mutimbagano gwaffe ogwa GTV Global Television okusinziira ku kasozi akakulu ak'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council. Tubaaniriza ku programu yaffe ya daawa nga bwetambula era nga ababuuzaako ya Dr. Sheikh Idris Kiyimba okuva mu ofisi ya daawa enkulu mu ggwanga mu Uganda Muslim Supreme Council ekulirwa mukadde waffe Sheikh Muhammad Murshid Luwemba, nga mu ofisi omwo nkolamu nga Secretary General ow'ensonga za daawa wabweru w'ekitebe kino ekya Uganda Muslim Supreme Council. Nze nvunaanyizibwa okubeera kalabalaba n'okuwandika programs ezitambula wabweru eyo wansi. Ate mu mbeera endala ndi munnamakindye mu Baraka Zone, ate munnakyotera abekyotera batumiddeko. Twagala okutambuza omulimu gwaffe ogwa daawa nga gusinziira ku kitebe kino ekikulu eky'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council, wakati mu nteekateeka ennungamu strategies zetubaze budget ne planning, nga tutema empenda butya daawa y'obusiraamu bwetuuse ku muntu asembayo ow'owansi. Teriyo kiruma abasiraamu mu mbeera zonna okwetoloola eggwanga okuggyako okubeera nti services tezituuka bulungi wansi eyo, ate nga naffe abadde bakola ogw'obwannakyewa wansi eyo ku gurawundi embeera gye tubadde tutambuzaamu ensonga za daawa mu mbeera ezimu nga si nnungamu. Otunuulira daawa eno erimu emiteeko mingi. Emiteeko ndowooza emikulu sijja kugamba mingi nnyo naye egimanyiddwa miteeko giringa 3-4. Omuteeko ogusooka gwe muteeko gwa daawa ezitambulira mu masajidi. Muteeko ogwo nagwo mukulu nnyo okubeera nga gutunuulirwa okuviira ddala mu bakama baffe okusinziira ku kitebe ekikulu. Daawa etambula etya mu masajidi? Daawa gye ntegeeza mu masajidi ze zino daawa zaffe ze tuyimirizaawo baada swala. Oluvannyuma lw'esswala kubeerako omuwalimu, oluvannyuma lw'esswala kubeerako omuwalimu, oluvannyuma lw'esswala kubeerako omuwalimu. Daawa ezo ne tubeerawo ne daawa ez'ejjuma mu kusindika bashiyuukh okubeera nga bagenda basaaze mu bifo eby'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna. Ebintu ebyo twagala okubeera nga tutandika okuba nga tubirondoola okuviira ddala wano ku kitebe ekikulu mu department ya daawa evunaanyizibwa ku nsonga ezo
okwetooloola Uganda yonna. Then tutunuulire omuteeko ogwokusatu ogwa seminars ezitambula mu bitundu ebyenjawulo era nga zitambulira mu basiraamu. Package y'abashiikh Sekagundi negundi akabondo kaabwe kagenze Rakai, kagenze Kasese, kagenze Iganga, kagenze obubinja bw'abaduati obujja bubugiriza ensonga z'obusiraamu mu basiraamu b'eggwanga nga tulina we tubasanga nga tukuŋŋaanya communities. Mizikiti gibanga 30 bagombolola Nambo, bagombolola 3 kati nganze wentera okukola ddaawo e Rakai badde ntera kukuŋŋaanya egombolola 3 tubeera nga tuyimirizaawo ddaawo eyo eya seminars nga tuyita mu seminars mu misomo emikulu egyo emigazi egitakoma mu kifo kimu nga gikuŋŋaanya ebifo bingi byonna ne bikuŋŋaanira mu kifo kimu okujja okuwuliriza ekigambo kya Allah. Ne wabeerawo omuteeko gw'okuna ogwa ddaawa gw'abenjiri twabakazaako abenjiri bannaffe abasembeza baganda baffe mu nzikiriza endala ne bakola kituyita dialogue, diplomatic dialogue, bogerezeganyemu nga bakubaganya ebirowoozo ku nzikiriza entuufu. Abange Katonda atwetaaga kumukkiririza ku platform ki? Abantu abamanyi batera okubeera mu bisaawe, batera okubeera mu bifo ebyeyawulidde mu bibangirizi by'ebitundu era nga bubeera obudaala bubiri, akadaala k'abasiraamu saidi n'akadaala k'abatali basiraamu saidi, ne batandika okubeera nga bakubaganya ebirowoozo olw'ensonga nti mu ggwanga mwe tuwangaalira, ggwanga lyaffe Uganda liri mixed up mu mbeera y'ebyenzikiriza, tuli batabule amadiini mangi. Omulabi oba oliawo anoonya Katonda w'omutuufu alemererwa okusalawo diini ki eri ku mazima, diini ki entuufu mu bulamu bw'omutonde. Kakati tussaayo ttiimu eyo era naye etalaaga mu Uganda muno, netalaaga mu East Africa, negenda neyeeyongerayo nga bategeeza ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Program amazima gali luddawa? Amazima gali mu Busiraamu, gali mu Bulokole, gali mu Bukatuliki, Protestanti, gali mu Benkuluze, ba Jehova n'enzikiriza endala. Peacefully bitambulizibwa mu mbeera ey'okukuuma emirembe, obuntu bulamu, naye obeera nga tutegeezaganya, kubanga ffenna ekitutta nzikiriza entuufu mu bifuba byaffe. Eyo nayo ddaawa etunuulirwa nga ya mugaso nnyo mu ggwanga. Twetaaga kye tuyita unity for human, obumu mu mbeera ey'obutonde ng'abantu. Bw'otunuulira Uganda, tuyinza okugamba nti abasiraamu by population tituli ebitundu 40 mpakyakulabirako. Kisigala kisitandingawo nti abatali basiraamu batusinga obungi. Kitegeeza ki? Ffe tuli batono mu percentage eyo eyana ndese kyakulabirako, enkaaga yonna eri abatali basiraamu. Naye
twetaaga obwegassi wakati waffe nabo omuamala ogwo omuamala bainana wakati waffe wa bainahum nabo enkolagana twafunako ku mukisa nga omukulembeze waffe mu busiraamu omukulu His Eminence mufti w'eggwanga Sheikh Shaaban Mubajje yabeerako president ow'enzikiriza zonna mu Uganda wano era nga kifuluma n'ebweru. Religious Council eyo yalinga ekola kinene nnyo y'obusiraamu naye oba oli awo ye sheekhe waffe yakola ekyo kyeyali asobola era ekyali kigwana naye mu mbeera ezitali zimu ne tugaana omuyambako. Abamu nga bakivumirira abalala ne bakitwala ng'ekyobukafiiri buli omu n'akitunuulira mu perspective ye mu ndowooza ye nga bw'ategeera. Kakati ensonga etujjeeyo okubeera nti twandyagadde nga ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga lyonna eggwanga lyaffe Uganda eggwanga eddungi ekkula lya Uganda okubeera nti buvunaanyizibwa bwa Uganda Muslim Supreme Council okubanga erondoola daawa bwetambula mu communities daawa bwetambula ku ground nga daawa eyo tekoma kuffe ffekka basiraamu wabula esika ne bali abatali basiraamu. Nabwe kitiwe tubasabira bannayuganda mwenna okubeera wamu naffe ku puroguramu yaffe eyo gye tugguddewo era nga ssaawa yonna tujja kuba tugironkinga mu butongole tugitongoze eri abasiraamu b'eggwanga lyaffe Uganda yonna okwetooloola nga tusinzidde ku kitebe kyaffe ekikulu eky'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council. Mubeere emabega ffe nga mutuwagira ku lw'enkola ennuŋŋamu gye tugenda okwolesa gye muli nga technical team ya daawa mu ofiisi yaffe enkulu ku Uganda Muslim Supreme Council ekulirwa mukadde waffe Sheikh Muhammad Murshidi Luwemba ne chairman waayo Sheikh Muhammad Karozi Senior ne ba memba bannaffe mu ofiisi eyo nga bwe tutambuza ensonga za daawa butya bwe tugenda okitunuulira n'okukikwasaganya okwetooloola eggwanga lyaffe Uganda lyonna. Njagadde olwaleero nshyalingeko nammwe ku kigambo butya bwe tutuusa ekigambo ky'obusiraamu eri communities. Tutuusa tutya obusiraamu eri abasiraamu? Tutuusa tutya obusiraamu eri abatali basiraamu? Ebintu ebiteekwa okubeera nga bitunuulirwa kubanga puroguramu eno tujja kugamba nti kugissaamu maanyi ebadde enafuye okumala ebbanga lyonna olw'entalo ezze zitambulira mu busiraamu nga tewali kisobola kugenda mu maaso. Kyekiseera ebikolwa byogere nnyo okusinga ebigambo n'empapula. Oba ntegereka bulungi? Kyekiseera ebikolwa actions zitandika okuba nga zeeyoleka nnyo nga zirabika nnyo ziri exposed than words okusinga ebigambo and papers. Kikyentegeeza mu papers? Nze nasoma nnyo nze ndi wa degree ndiwa nga twewanyisa empapula tuli ffenna. Ebigambo bibeere bitono
lwaki luzumu somtu wa qilatul kalam okwekwata kusirika n'ebigambo ne tubikendeza ne bibeera bitono ne tusitula ebikolwa nga byebingi ennyo ebikolwa nga byebiri ku mwanjo biri well displayed eri obulamu bw'abantu mu ggwanga tuballigu labdi manzilatu akhayar wa yanalu biha darajatin kikola kinene nnyo okuwangaaliza communities z'obusiraamu mu bifo eby'omuwendo okubeera ennyabo okumwanjo mu ggwanga n'ebitiibwa ate Allah n'atusitula n'enkola eyo amadaala fi dunya wal akhirah fi dunya wal akhirah ng'obulungi obwo bwe tufuna tebukoma ku nsi kuno tubufunira ku nsi naye nga tene ku akhira Allah agenda butubalako nga nnonozi ey'amaanyi okutununula okutujja mu buyinike bwe tulimu ng'abasiraamu naddala mu ggwanga lyaffe Uganda nabwe kityo kitwagadde okubeera nga tuvaayo okubeera nga tuleyinga strategies ezimu ku zo okubasomolerayo ebingi bikyajja nga tujja kubibanjuliranga mukadde waffe ajja kuba agenda mu maaso naye okubeera nga ayongera okubanjulira okuleyinga down strategy kwe tugenda okubeera nga tutambuliza omulimu gwa ddaawa nga gusibuka wano ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu mu ggwanga lya Uganda Muslim Supreme Council okusaasaanira ebitundu byonna ebyetoolodde eggwanga lyaffe kubanga buvunaanyizibwa bwa kitebe kyembagambye nti kyekiseera tukole emirimu okusinga okwogera n'okwolesa empapula ebikolwa tubireke byogere nnyo ebigambo bibeere bitono n'empapula amakulu gabeere matono tuli mu kisaawa eyo gye tuwangaalira nga tusojjagana nga baduat byebimu ku bye twagala okubeera nga tujjawo si mu bubi era terugenda kubeera lutalo nti bato naye mwabatuwuliriza mwe mugenda okulwana olutalo luno nakusalawo n'amagezi gammwe okutegeera nti bano bali ku mulamwa bano tebali ku mulamwa the key factor ensonga esinga okubeera ennene eyeetaagisa your life is me and you fakita ennene ennyo eyeetaagisa obulamu bwaffe erinze naawe bwe tugamba nti ebikolwa bitandika okwogera okusinga ebigambo n'empapula kubanga ebigambo n'empapula bimu ku biviiriddeko nnyo akabasa nga tewaliwo waaka ku ground ate nga mmwe gye muli wansi eyo mwetaaga services practically physically tuleme okubeera nga twogera bwogezi kiki ekitambulidde ku ground yeddaawa kitegeeza ki kyekiseera tuddeyo eri obuwalimu bw'ekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama owekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Allah bwe yali nga agenda omukwasa ekintu kino ntegeeza umma y'obusiraamu yamala muteekateeka abawalimu abamu tetuli bateeketeeke mu kutambuza ekigambo kino eri communities kyekiseera tubeere nga tusaawa ebbanguliro ly'abawalimu mukadde waffe Abdul Hafidh Warusimbi yakyogerako
ne kibatabula ne twolesa obutamanya obutategeera obutasoma beyagamba nti kyekiseera abo wali mutubeere ekintu kimu tuteeko kibayita think tank muntu nakitunulira mu perspect ya bukafiiri obwongo bwo babukuweereza omuntu nakitunulira mu mbeera nti agambye novuunula nti agambye tuseewo olukiiko oluwabula Qur'an ne hadithi ddala bwe kyali kitegeeza think tank eviira ddala kuwa ekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Tulina okuba ne tanka yaffe ey'okulowooza tutuule tugatte ekirowoozo kimu ffenna nga badduaati abange kikyetagisa eggwanga lyaffe ng'abasiraamu ate ng'ebyo byonna tubibaga tubeereyinga dawuni temwerabira nti waliwo abatuli emabega waffe abandyetaaze okweyunga ku umma. Obusiraamu bwali badde bw'amaanyi nnyo mu Uganda wano singa twabutwalira mu mbeera bakadde baffe betutunulira olwaleero mu myaka 8-9 abalala Allah babba wangaza batuusa kaseera kano bali badde myaka 10+ olwaleero bali mu kabuli bayogeza nnyo ebikolwa dhani ebigambo n'empapula kubanga n'obuyigirize tebalina bw'amaanyi kiri awo naye ng'ate era abayigirize baaliwo by then naye baayagala ebikolwa byogere dhani okwogeza ebigambo n'empapula tebeewaanirangako mu kusoma nti ffe twasoma nnyo ffe twasoma nnyo ffe twasoma nnyo. So what? Wasoma nnyo kati oyambye ki community y'obusiraamu? Wherever you are, wherever you stand, wherever you go, wherever you stay, kikyoyambye community y'obusiraamu wonna wooli wonna wooyimiridde. Eyo ensonga esinga okuba enkulu eyeetaaga okutunuulirwa. N'olw'ensonga eyo twetaagamu ebbanguliro kubanga Mukama waffe atukulembera mu ddaawa Allah yasooka mumuteekateeka. Bwe yali amukwasa ekintu kino kikulembera Allah tiyafaayo ku buyigirize kinnabbi bw'alina naye yatunuulira obusobozi mu ye kubanga yamwetondera n'amutegeera nti n'obutonde bwe ow'ekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bwali buteeketeeke okuva nga akyali mazzibuzi muwombu ya maama we Amina nga ye Allah amanyi kyateekateeka mu mazzi ago n'afuuka ekisaayisaayi muwombu ya maama we nga Allah yamanyi kyateekateeka mu musaayi ogwo n'afuuka ekitole nga Allah amanyi kiki kyateekateeka mu kitole n'ayunga ebiyungo n'abeera omuntu ajjudde nga Mungu amanyi ani gwateekateeka. Owekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama tumutunuulira okuviira ddala mu buzaale bwe. Yazaalibwa atya? Yazaalibwa ddi? Lwaki yazaalibwa? Ge mawuledi agasaasaaniranga eggwanga lino nga goolesebwa bakadde baffe abo betujerega betuyita bannabidaati. Ebyo byonna bye baakola wa barakallahu fiikum tebyaliyo, teyali ddiini. Gwe ye eddiini yeeruwa gwatugamba olwaleero? Gwe kikyoyita eddiini era kyotaddewo physically kiruwa? Jjawo ebigambo, jjawo empapula, teekawo ekikolwa. Kino okijjawo osikizaawo kiruwa? Bakadde baffe baasaasaanya mawulidu nabiyillah
amazalibwa g'owekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama okwetoloola ensi yonna nga abantu babategeeza okuzalibwa kwa nabbi n'ekyamuzaaza. Ne bajja nga basoma obuwangaazi bwe mu byafaayo by'obulamu bwe, ensi n'ekwata omubabiro, abantu ne basiramuka enkuyanja n'enkuyanja. Ebyo byonna byalaga ludda wa? Mikolo gyalinga gyabitiibwa nga buli kika kya muntu kikuŋŋaanira ku mukolo ogwo. Olwaleero okuvaayo omukolo gutunuuliza mu mmere emiya food, anti ekibakuŋŋaanyisaawo kulya n'amabaasa. What do you mean? Okujeregerera enkola solidarity y'obusiraamu kwe yali yeekutte ng'obusiraamu bw'amaanyi. N'olwaleero nga abakulembeze b'enzikiriza endala bakiraba nti ensonga eyali ebakosa nnyo. Nina obujulizi mu mikwano gyange, mu bapastors, mu bafathers, babrothers mu nzikiriza ziri endala nga bajulira ne bagamba nti amazima gali nti obusiraamu bwali butambulira ku speed ey'ekizungirizi mu biseera by'emikolo gya mawulidu. Mawulidi ezo nkimanyi abamu mumwe bwe tubyogera bibanyiiza. Eddiini si yo, ddiini ya Allah. Ndi ku kigambo ekigamba nti tuddeeyo tutuusizza tutya ekigambo kya Allah eri communities. Tuddeeyo okusoma obuwalimu bw'owekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, nga bakadde baffe baali bakikoze nga batutandikiriza ddala ku buzaale bw'owekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu, kubanga yamuteekateeka lwa nsonga okuva mu buzaale bwe. Toyina woogenda kusoma mu Quran wonna ng'osoma ku nabbi nga Allah tayanjuluza amazaalibwa ge. Ekyo genda okola research. Toyina woogenda kusoma mu Quran wonna mu Quran Allah waayogerera ku nabbi we yenna okujjako ng'asooka kulambululira buzaale bwa nabbi oyo. Okuviira ddala ku Adamu ataazaalibwa yasooka kutulambululira bubumbwa bwe bwe yamubumba mu ttaka, n'amufuula omuntu ajjudde ng'amugye mu ttaka. N'atulambululira owookubiri eyava mu ggumba ery'olubiriizi, Hawa mukyala wa nabbi Adamu. N'atulambululira obuyinza n'amaanyi byassa mu creation eyo, n'ajjamu omutonde omukyala ayitibwa Hawa. N'amala n'atulambululira omuntu gw'ajja emazzi, yenze naawe ampuliriza era ndaba ku GTV, ng'era atulambululira his creation, obutonzi bwe ku muntu okuva mu mazzi. N'amala n'atulambululira okutonda kwe eri omuntu mu feeza ey'okuna, ng'omuntu amugya mu mukka gwe yafuuwa mu Mariyamu, namwe ne muvaamu omuntu ajjudde. N'atulambululira okukolebwa kwa Isa mutabani wa Mariyamu. Eyo Allah gy'atusinziira okutulaga obubumbwa n'obuzaale bw'abannabbi ge mawulidi. Tolina woogenda kusoma busiraamu mu ssomero yonna nga tebagenda kukusomesa nsonga zikwatagana n'obuzaale bw'abannabbi. Bwa haramu ki omuntu bw'aba akoze okubeera nga ayolesa obuzaale obwo eri ensi yonna okubutegeera
kubanga eri gye twolesa wabweru Muhammad bamutegeera bulala, bamulaba ng'omubbi, bamulaba ng'omutemu, bamulabanga ekintuntu. Bakadde baffe bagezaako okutunda nabbi sallallahu alaihi wasallama nga basinziira ku mazaalibwa ge, ne bamuguza mu bwongo bw'abawuliriza. Abo ne bategeera Muhammad yaani, ensi n'esiramuka. Mpaayo yenna agamba nti amawulidi haramu, ng'alinayo omuntu yenna atali musiraamu gwe yali akyusa attitude, n'akyusa attitude ye okumujja mu bukafiiri, n'amusomosa, n'amusika, n'amuleeta mu busiraamu. Abo boolabanga abakambwe ennyo. Wallahi mawulidi si ya busiraamu. Mawulidi, 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 mawulidi. What do you mean? What do you mean? Omusomo si gwa mawulidi ogw'olwaleero. Omusomo gwa butya bwe tutuusizza ddaawa eri communities ezeetoolodde eggwanga lyaffe Uganda, nga tusinziira kasozi akakulu ak'obusiraamu, Uganda Muslim Supreme Council. Mwagala temwagala, tulina okweyambisa methods ezo nga tuyita mu mikolo egyo. Mukkirize, mugaane, tewali waatugaana. Alina otugaana ali ogu Allah n'omubaka we. Naye Sekagundi yagaana. Sekagundi yagamba nti amawulidi haramu. Tuyina kuyitira mu methods ezo. Ye Mungu kyatugamba, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Mukwasaganyize wamu nga muli kitole ku kirungi kyonna ekitwala obusiraamu mu maaso, naye nga mu mbeera zonna ze muraningamu fakiti eyo mukulembeza okutya Allah. Gwe jangu otulage bulazi nsobi ze tukola mu mikolo egyo, tuzitereeze ne tulekera emikolo gyaffe gyaweesanga obusiraamu ekitiibwa. Wala taawanu ala alithmi waludwan. Temwekobaana kukuŋŋaanira ku kibi kyonna omuli okusiga obukyayi. Olwaleero waliwo akabondo mu busiraamu nga ko omulimu gwako kusiga bukyayi ate eri basiraamu bannaabwe. Faawo si we tujjidde. Supreme Council terina baana na byana. Supreme Council terina baana na byana. Buvunaanyizibwa bwayo oba oli agikkiririzaamu oba tagikkiririzaamu okubanga emubagira strategy kwalina okutambuliza obusiraamu bwe. Buvunaanyizibwa bwa Supreme Council, si nsonga oli agikkiririzaamu oba tagikkiririzaamu. Kyekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga lyonna. Nabwe ekito kyekiseera okufufuggaza peacefully, si lutalo naye nabikolwa ebyemirembe. Mwabali eyo abalabi okutandika okulaba amazima gali luddawa mu ddaawa nga bwetambulizibwa mu Uganda. Mu kiseera wembakakasizza nti waliwo akabondo k'obusiraamu nga k'omulimu gwako kusiga bukyayi, nga n'okusasulwa basasulwa, ate nga akabonda kakulirwa bawalimu. Tetugenda kukagirayo mundu, si kufunya ngumi, si kujjayo biso, naye mazima. Amazima bwe gamala okweyoleka obulimba buggwawo. Obulimba buggwawo. Kyekiseera abampuliriza era abandaba ku mukutu guno gwa GTV basiraamu okudda eri Quran
n'ebigambo by'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Mbatandikidde okutereeza ekyo kuddayo wansi kusinziira nabbi nga tannakola yasooka kuteekebwateekebwa. Allah n'amuteekateeka mu butonde bwe, n'amuteekateeka mu buzaale bwe, n'amuteekateeka mu kulerwa kwe, engeri gye yalerwamu. Abaamulera basamize be baalera nabbi sallallahu alaihi wasallama okuva ku bakadde ba babiri Budala ne Amina. Budala teyamulabako, ye aleka lubuto. Amina n'amuzaala n'abeera naye. Halima n'amuyonsa ne gye bigenda. Ebyo byonna byasomerwanga mu mawulidu. N'avubuka myaka 7-8 maama afa, asigala mwana nfuuzi naye nga Mungu amulondoola step by step. Agenze mikono gya jjajja Abdul Muttalib. Jjajja awangadde naye emyaka obanga 2, myaka 2 kwena bwe gityo. Jjajja naye afa nga yakulira abasamize mu Makka. N'agenda mikono gya Abu Talib nga naye mukungu mu Bakuraishi abashiriku. Naye bw'otunuulira omushiriku Abu Talib, enteekateeka gye yateekateeka omwana ono bitawfiiqillah. Nga kiva eri Allah ayisize sapooti ye mwono omusamize omuntu ono atereere. Ku myaka 10 n'emeka gyali nga 13 14 wallahu alam. Nekyenjagalamu Abu Talib amukwata amuyunga ku Khadija, mukyalo omulungi mu Makka, mukyalo omugagga, mukyalo omwesimbu, omukyala nga Abu Talib takutte ku baana be nga nabo baaliwo. Yalina abaana nga bangi, n'alondamu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, n'aga nti ono yagwanidde okubeera ew'omugagga oli omukyala. Olwo Mungu atereeza embeera ze ate mu byenfuna. Eri mu buzaale yonna tuvuddeyo, tuvuddeyo mu butonde bwe, tuvuddeyo mu buzaale bwe, okulerwa kwe katuyingidde obukozi. Tuyingidde obukozi. Ebyo daa'i yenna ndaba ofunemu kyakuyiga. Gwe bakuteeseteese kifaanana kitya mu kutambuza ddaawo eno eri community yonna gy'osobola okutuuka okusinziira ku makubo nabbi ge yayitamu ng'ajja okututegeeza ekigambo kya la ilaha illa Allah. Katuyingidde obukozi. Allah tanso musetinga mu bintu bino. Lwaki omulimu gwagenda omukwasa gwagalamu akantu kiriza obagaana. Namuziga z'obusiraamu ziri 3, amasiga g'obusiraamu gali 3. Ebyo okubikwasaganya biteekwa okubeeramu mutaka ono. Amasiga g'obusiraamu kwe butuula aga kitabullah
Quran, sunnatu nabiyillah, enkola z'omubaka sallallahu alaihi wasallam, wal aql, n'okussaamu amagezi. Awo teekawo sita, nja kujja nkannyonnyole. Namuziga z'obusiraamu number 1 al-ilm, kutuula wansi musome. Era mbakubiriza basiraamu mutuule wansi musome, mukomeewo mu masajidi abawalimu babasomese nga mubalabako. Irimu y'omutimbagano etuleetedde ettaabu. Mutimbagano gwali badde mulungi naye tugukozesezza bubi. Ffe abatanywa mwenge, abatalya kuba, abatanuusa njaga, mafuta ga nnyonyi, tetuli batamiivu. Obwongo bwaffe essaawa 15 bubeera soba. Lwaki tweyisanga abatamiivu ne tweyisanga abatategeera? Mutimbagano gwali badde mulungi naye ampuliriza era ndaba ku GTV. Mukomeewo mu masajidi musome n'abawalimu. Okusoma okw'okwetegeerera, essiga lyenkugamba eryokusatu al aql, ndijawo nensomesa ku miteeko gy'amagezi. Naye obusiraamu mubuteekemu amagezi, mubuteekemu okutegeera. Namuziga al ilmu, ye namuziga esooka irimu. Number 2 al maalu, mutakoona obusiraamu butambula ne ssente. Oyagala oba toyagala. Era kitukola bubi nnyo abawalimu okugenda mu ddaawa nga baavu. Kimu ku bitukosa, the side effects ze tulina mu kisinde kya ddaawa, mu field ya ddaawa, abawalimu okubanga obwavu butandikira ku bo. Tebalabalaba, tebamanyi ensi bwetambula, yeesibirawo mu kifo kimu, ali ku bikwate bya Qur'ani ne hadithi, kyasoma bwati kyaleeta mu ddiro n'akubaawo, naye nga tamanyi ensi bwetambula. Duniya eri elastic and dynamic, egaziwa ate n'ekyukakyuka. Ebyo muwalimu nga tatambudde, nga talaba, tagenda kubitegeera. Ate yali mu community yalamula ensonga z'ekitundu ekyo. Lwaki taakaafuwaze bino haramu, bino bid'a, bino haramu, bino bid'a, nga bya bid'isa tabitegeera. Ali ku bikwate bya Qur'ani, ali ku bikwate bya hadithi, ali ku bikwate bya bigambo by'abamanyi. Kala atist bira ko bikwate bya Qur'an ne hadith, naye ate bwekituuka ku bikwate by'abamanyi ne gujja bagira. Ne gujja bagira. Almal, obusiraamu mbuseemu ssente, ate nga abasiraamu bakakasa tuli bagagga. Allahu subhanahu wa ta'ala okutuma nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yasooka musetinga mu bintu bino. Da'iyanna, omutuusa w'ekigambo kya la ilaha illa Allah, alina okuba nga ali mu mbeera nnungi. Alina okuba nga ali mu mbeera nnungi. Naye okubeera mu mbeera ennungi tekigaana bigezo kujja, ajja kusobola byahandolinga n'erimu eno ne ssente z'alina. Ne bwe zimala ne ziggwawo ne ziba ng'eziggwawo, zirina kuggwawo lwa nsonga etegeerekeka. Allah n'amuyingiza mu experience, kubanga ne nabbi bw'ati bwe yali. Yazikwatako ayi ne bukeesa enkya nga tazirina, naye nga ategeera kye bayita money, money, money.
namusetinga okuva ku myaka nga 18 gyeyagenderako ewa Khadija 17-18 Abu Talib yamutwalira ewa Khadija n'atandika kye bayita ssente 19 20 21 22 23 24 25 emyaka nga 7 ng'amaze okutegeera kye bayita ssente naye nga tandikidde ku mirimu emitonotono naffe twagala tutandikire ku mirimu emitonotono tujje nga tulinnya bulinnya madaala lwaki ne bw'obeera muwanvu otya ne bagamba nti yitaawo nga woyita wakulinnya madaala era otandikira ku ddaala lisooka otandikira ku ddaala lisooka toyinza kukuba olwokuba oli muwanvu magulu maali ng'olinnya 3 amadaala 3 3 2 3 3 bw'oba oyagala okutambula obulungi oyite ku madaala bulungi nga n'abakulaba ng'oyita ku madaala tebaga nti ate ono alinga omuyaaye olina kusitepinga ddaala ku ddaala ddaala ku ddaala ddaala ku ddaala mukkirize daawa department okuva ku Uganda Muslim Supreme Council egenda kutandikira mu daawa y'omu masajidi daawa y'omu mizikiti tuvaawo tugende nga tulinnya nga bwe twanalambisa olubereberye mu daawa bwegenda egaziwa bwatyo nabbi Muhammadun sallama yatandikira mu busa mu biraalo bya Khadija n'avaayo n'adda mu nnyumba n'avaayo n'atandika okwetikka ebintu n'avaayo ajja alinnya Khadija ajja amulinnyisa Khadija ajja akola reshuffles akola enkyukakyuka mu bakozi gwe vaawo wano Muhammad adde wano gwegweraba oti gwe vaawo wano Muhammad adde wano najja nga amulinnyisa paka yamutuusa ku bwa manager nabbi agenda okuweza emyaka 25 nga yaddukanya emmali ya Khadija nga manager waayo nga yakulemberamu ekisende ky'abasuubuzi be ogende Twaifa ne Shaami Khadija bye yamuzuulamu biyisa mu bufunze Khadija bye yamuzuulamu byamuwaliriza olulenzi luno tayinza kuluta ate naawo wabadde alulabira luveewo alulabire mu perspective endala ey'obwami mu maka Khadija n'amusaba obufumbo gye byaggwera nga nabbi abadde omukozi shamba boy awasizza abadde mukama we nga nabbi kati ye ssenkulu Khadija n'akwata ebiwandiiko by'emmaali yonna n'abiwandiisa mu mannya g'owekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ku myaka 25 nabbi n'abeera ng'afuuse overall w'emmaali ya Khadija n'abatambuza emyaka emirala 15 nga nabbi ye boss nabbi nga ye boss ye overall ye director mu mmaali ya Khadija emyaka 11 okuva ku 25 gy'emyaka 40 egy'obukulu bwa nabbi mu buzaale bwe Allah n'amukwatira mu mpuku Hira okumugamba nti qum fa'anzir yimuka ogenda otiisa abantu nga nabbi sente diriwo nga kantu weekali twetaagayo ebbanguliro ly'abawalimu nga mu bye tubabangula mulimu okubeera nga tutereeza mu byenfuna byabwe twetaagisa kye bayita Muslim block naye nga block eyo erimu ebyenfuna erimu buli services zonna nga zitandikira ku bawalimu tuteeka okuba ne Ministry of Finance mu busiramu bwaffe wano Uganda tuteeka okuba nga tulina mu Ministry of Health ey'ebyobulamu
tuteekwa okuba nga tulina ministries zonna. Lwaki Uganda Muslim Supreme Council? It's a government, Muslim government, Muslim state. Eno government number eteekeddwa okuba ne ministries zonna naye ng'ezitambuliza wamu ne ministries z'eggwanga Uganda nga tebina we bikontaganira, batambulira wamu. Era eggwanga lyonna lyetaaga nnyo obusiraamu bubeere nga butambulira wamu. Ffe tugaana, tewali wagganye kwegatta, tewali wagganye kutambulira wamu ng'abasiraamu. Tulina bye twekwasa, gundi tatwagala, gundi tatwagala, gundi yatwayawulayawula. Leetayo nti mwali mwegasebe muti gundi najja n'abaawula. Ffe kennyini, ffe twekasuukirira ebigambo, ffe twewaayiriza, ffe twekolako eŋŋambo, ffe tweyabuluza, ffe kennyini nga tuwaliiwo atali musiraamu atuyambyeko. Ate mwekwasa nti baali tebatwagala. How? Kiki wali otaddewo ne bakizimbulula? Kiki wali otaddewo ne bakizimbulula? Kyekiseera tuve mu byekwaso. Abange ebikolwa muleke byogere nnyo okusinga ebigambo n'empapula. Obuyigiriza obw'amaanyi si bwe bukola obusiraamu. Okwogera ennyo si kyekikola obusiraamu. Ekikola obusiraamu love. Ali eyandaba ng'oli ku lutimbe lwa Gid TV, mwagale obusiraamu bwammwe. Kigambo love fakita nkulu nnyo mu kukola obusiraamu. Secondly, determination, bwe bumalirivu ogamba nti nsazeewo kino kiteekwa okuyimirirawo. Tubeere abamalirivu ku nsonga. Kino kiteekwa okuyimirirawo bwe kiti, kino kiteekwa okuyimirirawo bwe kiti, kino kiteekwa okuyimirirawo bwe kiti. Nga ddala n'eggwanga bwe tunula mu gavumenti yaffe eya Uganda, bwe tunulamu emanya nti abasiraamu kati awo batandise. Kati yeeva eri egy'ekizimbulule, olwo tulyoka tugambe ti gavumenti tetwagala. Naye tolina kiwaakoze, tolina kiwali osimbyewo, tolina kiwali okoze eki, ate n'oga nti baali tebatwagala. Kiki kiwali ozimbyewo ne bakizimbulula? Obusiraamu bukolebwa ebintu bibiri, love and determination. Si kuba nti olina nnyo empapula nnyingi nnyo, oyo yasoma nnyo, oyo gw'olaba wakujamya e Madiina, oyo waegundi w'Eriyadhu, ebyo tebikola. Obwali buvunaanyizibwa bwo okugenda ng'onoonya irimu, naye byonna bye watambulira byonna ogenda gye wagenda yonna wabireka wano ku King Fahd, library eri awo. Abakoleredde obusiraamu bwa Uganda wano bangi tebafulumanga bweru, naye balina laavu ku busiraamu bwabwe, ate bamalirivu, bawayo amataka gaabwe, bawayo ensimbi zaabwe, bawayo obulamu bwabwe. Tuli ku kigambo tutuusizza tutya obusiraamu mu communities za Uganda, eri abasiraamu bennyini, then abatali basiraamu. Eno ebadde introduction. Eno introduction. Njogedde nga secretary mu office ya Dawa, Uganda Muslim Supreme Council. Omuwandiisi w'ensonga za Dawa ezitambulira ku ground wabweru. Kubanga ate ebeera ne personal secretary mu office mwennyini oyo mulala. Mutuwagire tutandike emirimu nga tutandikira ku mirimu egisoboka essaawa eno, tujje nga tuzimba ekintu. Bwatyo Allah bwe yajja ateekateeka nabbi gye tusinzidde ti obwe twaba twagala okutereeza Dawa ye Uganda, tusooke tuddeyo ku musingi gw'obutonde bwa Rasuuli, obuzaale bwe, okukuzibwa kwe, okulerwa kwe kwe baamuleramu, okukola kwe, oluvannyuma Allah alyoka amukwasa obuvunaanyizibwa
bw'okutambuza umma nga tatunuulidde buyigirize nabbi yasoma kyenkana ki kubanga yali tiyasoma. Allah namweteekerateekera namwetendekera namusomesa byonna biwandiyagadde asome duniyawiya Allah yabimusaamu biwasitati Jibril nga bisiza mu Jibril nga ye musomesa we omukulu. Geography yamumusomesa, ekikula kyensi nebitambulizibwa mu nsi, history namumusomesa. Nabbi yali mukugu nnyo mu history mu byafaayo, physics, biology, chemistry, ataawo yali muka nnyo because he was a doctor. Muhammadun sallallahu, a good one, up to date. Abazungu doctorate esinga yonna mu technology gwe bakola mu Malagala bajijja mu njigiza z'owekitiibwa omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. N'olw'ensonga eyo abatulaba ku lutambi ku lutimbe lwa GTV okusinziira akasozi akakulu ak'obusiraamu kikasozi kammwe kyekitebe kyammwe okwetoloola eggwanga lyonna, si nsonga Supreme ogikkiririzaamu togikkiririzaamu, naye obukulembeze obuliwo bwe bukulembera ffenna ayagala n'atayagala. Naye nga tuziddeyo tutegeere daawa bwe yatandika mu bulamu bw'ekitiibwa omubaka sallama n'atuuka ku plate y'okubeera nti agwanidde okubeera ng'aweereza eggwanga lyonna, ensi yonna, si ggwanga, ensi yonna, ekigambo kya la ilaha illallah ng'ekisookera ddala musomesa mulungi, ekyokubiri nga dokita mujjanjabi, ekyokusatu ate nga business consultant. Ebintu by'obusuubuzi yali abitegeera nnyo. Tujja kusanyuka nnyo insha Allah nga ekirowoozo kyaffe mu kitutte nga nsonga nkulu n'obuwagizi obunajja butulondoola emabega w'emirimu gyaffe okuva mu ofiisi ya ddaawa okusinziira akasozi kano Uganda Supreme Council era department ya ddaawa ng'eri wamu ne mukama waffe Sheikh Muhammad Murshidi Luwemba. Tujja kujja tujjukanya ebintu bingi ne mu nsonga z'ebyobusiraamu mpola oluvannyuma mubeere nga mugoberera era muteeke mu nkola. Abadde abaweereza mu pulogulaamu eno nsigadde Dr. Sheikh Idris Kiyimba Monna Mubaraka Makindye Division West ne Najana Nkumbi. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullahi li wa lakum wa lisabsamina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barru karim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV for unity and development.